teri ssanyu oba mukiraba. So n'olwekyo tugenda okukola olunaku olwaleero nga twetoloola ekibuga, abala bajja genda nga batwegattako mpola mpola kutuusa yonna gye tunaakola ki gye tunaamalira. Mukama yeebazibwe. So kaaka tugenda kusaba naye nga emmotoka egenda kutukulembera kaakati awo tuzeeko bbaani. Emmotoka bajja kubeerako mu maasoko, bajja genda nga bategeeza abantu kye tuliko. Kaakati awo tuzeeko bbaani kati naffe tukole ki? Naffe tugoberere. Asabe Mbuzi Pisoni. Ogamba nti mugende mu nsi zonna mubuulire amawanga gonna. Katonda ayinza byonna, mu lunyiriri omwo mulimu n'ekisuubizo tirabba. Nze ndi wamu nammwe okutuusa emirembe gino bwe giriggwaawo. Tukulembere Mukama, kale wasuubiza bw'otyo, manyi nti ekigambo kyo kiramu. Tubeere nga tutuusa ekigambo kyo Mukama, tubunyisa enjiri eno Mukama, wabeerewo ab'okukyusa. Mukama gwe tokola kintu nga tolina kigendererwa. Okukola kuno enjiri eno yonna egenda okubuulirwa Mukama etukuku mitima gyabo bwe wateekateeka ab'okulokola. Ffe tubuulira Mukama okulokola n'okukola mu bantu abo tugo. Katonda ffe tukwegayiridde otukulembeza ekisa kyo, tukulembeza omukono gwo, yogera n'abantu bano Mukama, ebigambo byaffe biggyeewo, ebigambo byo Mukama okuva ku ggwe mu kamwa ko. Katonda ffe twogere ebyo ebisaanidde Mukama era ebituusa ekitiibwa. Maaci eno ekole enjawulo mu bulamu bw'abaana b'abantu abanaawulira ku kigambo kino. Mukama wabeerewo ekisa n'okulokoka. Erinnya lyo bw'ekitiibwa ligulumizibwe mu Yesu Kristo Mukama waffe.
One of them dance stand. Mukama batuwe yonse. Kulembedwa mu bandi, kulembedwa mu Emmanuel.
katonda atukoze obulungi atukuumye paka kaakano nga tukyali balamu tutambula nga tubategeeza nti waliwo Kristo eyali afudde naye nga kaakati mulamu era ng'ekyo kitegeeza nti n'ebibi ebyafa asobola okubizuukiza. Ye katonda ow'amaanyi, ye katonda ayinza byonna. Manyi oluganda oyinza okubeerayo nga byoyita mu bingi, oyinza okubeerayo nga n'essuubi likuweddemu, naye olwaleero tutambula nga tubazaamu amaanyi, nga tubazaamu essuubi, nga tubategeeza nti waliwo katonda akumanyi, waliwo katonda ayinza okuzuukiza ebibyo, katonda ayinza okuzza bizinesi y'engulu, katonda ayinza okuzzaamu essuubi, amagaago gayinza okuba nga gatabanguse, naye waliwo Mukama oyo ayinza okugatereeza. N'olwekyo ye Yesu gwe tubaleetedde, ge mawulire amalungi ge tubaleetedde, era tukkiriza nti olunaku olwaleero kasita onaamukkiriza waliwo byagenda okukola mu bulamu bwo. Bwe twali ku St. Dunstan, nze Reverend Canon Geoffrey Kagoye, omusumba wa St. Dunstan. N'olwekyo njagala kusabira, njagala wanika omukono gwo w'oli awo, nkusabira omukisa, nkusabira omukisa kubanga ogwetaaga. Haleluya. Era Mukama oyo ow'ekisa ekiki yeeyongerenga bulijjo okuteekako obukuumi, ng'otambula ng'oyingira obeere mu bukuumi bwa Katonda mu linnya lya Kitaffe n'eryo Yesu wabanga azuukidde lwaki asobola okuzuuka byakunywa na kulya na kukweri na kutamiira. Naye ffe kwe kutegeera nga Yesu Kristo yafiirira aboonoonyi bonna era n'abawa omukisa okwenenya. Kale nga tuteeseteese ejjira ey'omuggundu wiiki ejja ku St. Dunstan, mikwano gyaffe tuzze kusabako nammwe na bizinesi zammwe nakubateekerateekera wiiki ejja. Mukama yeebazibwe. Tukimanyi bulungi nnyo nga tusanibwa okulogebwa n'ebigambo bingi nnyo. Kati olw'okubanga tewali wenyini woli ku bizinesi yo, weetagala wandikire omukono tukkirize Katonda ku ekyo ky'olimu. Twongere okuyita okubakyalira. Era nga Yesu ayita n'agenda n'anoonya abali obutemusikamu oli asobole okulaba Yesu. Genda kulirako mu nnyumba ye. Kale mu linnya lya Yesu baakoowa kyama mu dduuka ly'omukyalo oyo. Baakoowa kyama ku mudaala gw'omwami oyo n'omukyalo oyo. Abatambuza ebyokulya, abatunda engato, abatunda obuwunga n'engeri zonna zeno ey'okuzuukirako mu linnya lya Yesu Kristo wana Katonda omulamu. Leka abantu n'ebyobugagga bammwe mulabe ku Yesu ng'akola ewammwe, aleme okuyita obuyisi wabula azuukize ebyame byonna mu Kristo Yesu Mukama waffe. Gamba nti amiina ennene. Abampera omukisa Yesu. N'omwoyo omutukuvu, omukisa ogw'Omukama gwagaba obutaliiko buyinike ate gwagabira obwereere. Omukisa ogwo ogujjudde gwenangiira ku bulamu bwo. Omukisa ogwo gw'omuyiika era ogusogondeddwa gubeere ku bizinesi yo gy'okola, gubeere ku maka go, gubeere ku baana bo, gubeere ku mwami bo, gubeere ku mukyala wo. Omukisa ogwo gubakuumenga nga mufuluma era gubakuumenga nga muyingira kaakano emirembe n'emirembe. Amiina, amiina. Kale kubirako Yesu engalo ez'amaanyi. Haleluya. sawa ya kumanyisa okulaga nti gatofugesiti mwanamawo nabagambidda obuweereza bwa St. Dunstan Church of Uganda nga bukola azuukira kigambo kimu kyokka weetaaga Yesu era weetaaga okulokoka. Leero giri ekyamusango tuvudde ku St. Dunstan Church of Uganda wane Mwatoni wamu ne Lutikko St. Vincent and Andrews Cathedral emukono waggulu wano. Tuzze kubategeeza
nti ffenna twetaaga yesu. Sendasa leero ekingo bwenza mabodaboda ku ssaawa 9 abantu bano nga bawanise emikono gyabwe nga bakukkiriza ku lw'ekintu ekimu oba ekirala. Oli Katonda ayogera mu mbeera zonna. Tewali nsobi gye bakoze wabula bayimusiza okukkiriza kwabwe. Nange mbasabira ekisa kya Katonda. Ekisa ekyo kibatuukeko n'obwokozi bwa Katonda. Omunnazaaleesi Kristo obanga onaazuukira, zuukirako mu byabwe, zuukirako mu maka g'omukyalo oyo, zuukirako mu maka y'omusajja oyo, ne bizinesi zaabwe na byonna bye bakola. Nangira ekisa ekyenjawulo mu Easter period eno nga tuzze Mukama okwategeeza amaanyi go n'obulungi bwe. Leka baleeko balaba mu bulamu bwabwe. Kyusa ku byabwe. Waliwo abalogerwa, waliwo abawolanirwa, waliwo Mukama eyombi Setaani enfuufu gy'asitudde mu maaso gaabwe. Naye nangirira mu linnya lya Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu, okyale eri obulamu bwabwe mu linnya lya Yesu. Leka bakulabe ng'okola, bawonye ku ndwadde. Mukama basitule bajje mu bwavu, Mukama basitule bajje mu kubonaabona n'okaaba amaziga. Leka bakulabe abalina bizinesi entono ozikulaakulanye, n'abo Bakama bakwesize okumera yonna mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo nga tukkiriza. Kubanga ogwetaaga omukisa gwa Katonda Ekitaffe Ayinza Byonna n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Omukisa ogwo Mukama gwatagattako obulimi kate gwagabira obwereere. Bwenkusabira bw'owooluganda awuliriza. Omukisa ogwo Mukama agunyweze eri obulamu bwo. Mukama agunyweze eri emirimu gy'okola, eri famire yo. Mukama agunyweze eri abaana bo. Omukisa ogwo ogujjudde ogw'omuyiika ogusukundiddwa gubeere ku bulamu bwo guleme okuvaako kaakano emirembe n'emirembe. Ffenna ne tugamba nti amiina. Easter carols mu services zaffe zonna okuva ku ssaawa 12 paka ssaawa 6, services zaffe zonna 3. Ate era olwaleero ssaawa 9 mikwano gyange ababodaboda bampuliriza tubateekeddeteekedde bulungi. Olwaleero tugenda kutongoza obuweereza obw'okubuulira enjiri mu babodaboda. Era obadde tunawulira mu mirimu gye mukola naye nga tutambudde Maachi eno etambudde ng'etegeeza Yesu Kristo eyafa n'azuukira. Era abasumba kanisa ya St. Dunstan n'obuweereza bwa Church of Uganda n'obuweereza bwa Mukono Dayosisi bwonna wamu n'ekitongole kino ekibulizi ky'enjiri African Evangelistic Enterprise bazze okutegeeza ku Kristo Yesu. Mikwano gyange, obulamu buno bwe tutambuliramu bwetaaga okuyimusibwa, naye tutambulidde mu lunyiriri Kristo Yesu lwe yayogera ng'agamba nti nze ow'olubereberye era nze ow'enkomerero, okubikkulirwa essuula esooka nnyo lw'e19 n'agamba nti nali nfudde naye ndi mulamu. Mikwano gyange, Yesu mulamu. Yesu mulamu ddala, era olw'okuba mulamu y'entandikwa era y'enkomerero ya buli kintu. Yamanyi bwe watandika bizinensi eyo, yamanyi gy'egenda okukoma, yamanyi bakasitoma boona okuza olunaku, kubanga gw'oyinza n'okuba tobitegeera. Mikwano gyange, omulembe n'ensi eno nga bifuukuka nga byetabula buli kaseera. Buli ky'obadde otaddemu essuubi nga kikumalamu bumazi essuubi ne bukya ku makya ne bifa. Leero mwabe by'obulimi, mikwano gyange, mumanyi kyenjogerako. Otunda ovakedo ne bukya ku makya n'ayengera yenna naggwawo ate nga tebamuguse. Otunda lumonde n'atuuka okukala naggwawo, essuubi ne likugwamu n'abalala mwenna. Naye twagala okubategeeza mikwano gyange nti nga tujjaguza obanga tuyingira mu wiiki eno ey'amazuukira era okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu, tusaba azuukire naawe, azuukirireko mu bizinensi yo ebadde esebengerera. Guno gwe mulembe mikwano gyange gwe tulimu, ng'abantu batambula nga balamu balya banywa, naye olina akusanga n'akugamba nva mu maaso nafa dda. Ekyo ekyorabika ng'ekyakutta obulamu bwo, twetaaga Katonda gye mu bulamu bwa busuukise, olw'okubanga yazuukira n'aba mulamu era mulamu emirembe gyonna. Asobola okuleeta obulamu bwo mu bulamu bwo obwafa, asobola okuleeta obulamu mu bizinensi ye egenderera, asobola okuleeta obulamu awo awaali wowedde obulamu, asobola okusitula emigugu gyo n'akuwamu ekitiibwa n'emirembe mu bulamu bwo. Olwekyo tubategeeza mikwano gyaffe ti Kristo eyazuukira oyo bwe bulamu era nawe bwetaaga. Olw'okubanga omwetaaga twagala agenda kuvaawo nkya
tagenda kuvaawo leero, tagenda kuvaawo bulamu. Bw'omutuusa mu bizinensi yo ebeera nnamu. Otugatte wamu okukkiriza tusabe, sabire ku bizinensi yo, nsabire ku bulamu bwo. Wanika awe maama weebale ku mudaala wanise emikono, mukwano gwange ku mudaala naawe wanise omukono. Katonda ow'ekisa n'okusaasira, Mukama tukuyita bwe yazuukira n'oleeta obulamu, bwe yazuukira n'obeera omulamu era ng'oli mulamu emirembe gyonna. Mukama twagala okuyima Katonda wa bakatonda, nga ate ebirala ne bivunda, ebirala ne bikala. Katonda nsabira musajja gwe, Mukama Katonda alwanenga entalo zo, Mukama Katonda ajjengawo ebyo bye babadde bakuleetera nga toliiwo ku mudaala. Katonda akulemberenga, Katonda akumenga amagenda go n'amadda, Katonda akumenga omudaala gwo bw'otayinza kusulako. Erinnya lye bwe liibwa mu Kristo Yesu. Kwe kusabira okujjudde